Kasukukamuko kakera nnyo mama akolako wannyo alina okulabirira abato school fees okusoma n'ebitabo olusi tebalina n'ekyokulya okukifuna baguba. Olwaliro Johnson Sengendo okubeera nga mbaweereza wano ku Tawira Radio Tawira TV. Twagala okubaza mwena abasobola okwekumira ku mukutu guno Tawira Radio Tawira TV ensonga zonna kwe zitambula mu kibuga ekya Abu Dhabi United Arab Emirates okutwalira awamu. Nga tumaliza programu eno nkansabe muganda wange DJ Vinima ampe akakisa kano okubeera nga mpisayo nga tandaba kuba kayimba kasembayo obaka buno eri banamityana. Tukimanyi bulungi nti waliwo abantu baffe abawuliza okuva emityana eno Tawira Radio Tawira TV nga tuli wano okubaweereza Johnson Sengendo nga tumeza programu eno jagala ntuse okunga abantu naddala banamityana ne Uganda yonna okutwalira wamu n'abali mu nsi ez'enjawulo nti tulina muganda waffe mwanyi naffe senga waffe mama waffe omukyala bamuyita Madina Nakintu. Omukyala twetaaga tumuyambe yakeberebwa nazulibwa ngalina ekizimba ku bwongo oba kituyinza okuyita brain tumor era nga tusaba abawagizi bonna abazira kisa okugenda okuyamba ku mukyala oyo nenga okusingira ddala tulina abakulembeze abenyigidde mu nsonga eno ngekulembeddwa Honorable Sylvia Namabidde ngoye president wa Rotary Club Emityana era nga akoze omulimu munene nnyo okulaba nga amobilizing abantu olw'okuyamba ku bwongo oyo maama waffe nga banamityana Honorable era tukozeemu omulimu mulungi nnyo naddala ku bigambo bikwatibwa ku baana era n'abakyala kugatta ne omukungu yali mukwenda eyawumula owa Singo omukulu Godfrey Mbalire era naye kakiikako kwali nnyo okukunga abantu. Tulinako district card ye Sheikh Kasaliko nenga kwali okulanga mobilizing abantu ne mukulu Salongo Daudi Malaga. Twagala kubibaza olumulimu gwe mukoze ne meetings ezitula ezenjawulo tuziwulira. Twagala kubibaza era n'okunga bana Uganda mwenna naddala banamityana okugenda okuwagira ensonga eyo. Omukyalo yeetaaga obukadde 6 obwa Uganda dollars mulimu omutwalo gumu n'ekitundu. Kale twetaaga okwatira wamu okuwagira omukyalo ono kubanga mukyala muzadde ayina family ayina abaana ayina abantu balabirira abakyamuliramu essuubi nnyo okulaba ng'abaweereza. Naye baguddewo account number mu Centenary Bank obuyambi osobola okubutwalayo n'obudepositingayo ate receipt n'osobola ogitwala for accountability owa Honorable Sylvia Namabidde owa Sheikh district card owa Mityana Sheikh Kasaliko oba owa mukwende yawumula Godfrey Mbalire. Account number eyaguddwawo eri 320894 era account number eri mu mannya ga Nakintu Madina. Ne ku mobile money kwe bali Honorable Sylvia Namabidde nga osobola muweereza mobile money naye nga otekako ensonga oba gye bayise reason nti Madina kasotekako Madina oba Nakintu ajja kuba nga asobola okutegera ssente ejo gye ziina okuba nga ziraga. Tukale maliza program y'olunaku nolwaliro njagala okukunga mwenna ebitongole ebyenjawulo institution ez'enjawulo awo mu Mityana amasomero churches emizikiti mwenna abalaba abakwatibwako ku nsonga eno okulaba nga tutegekawo oba service wedde ba mu church okutekawo embeera okontributingira ku mukyala ono. Ba politician tubakunga mwena okuwagira ku nsonga eno kulaba nga mukyalo oyo afuna dollars omutwalo gumu n'ekitundu okumutwala India okulongoosebwa obwongo. Twagala okusimbira ddala mwenna Tawira TV olw'okubeera nga batukiriza okuwaayo akadde kano okuyisaawo mu bitundu gye tuva obulango obw'enjawulo ng'obu naddala obukwatagana ku bulamu ddala obukwatagana ku byenkulaakulana. Kale njagala okubasibala Johnson Sengendo nga mbadde wano ne muganda wange DJ Vinima okubeera nga tubatuusaako pulogulamu eno. Njagala okubeera nga nva mu studio kuba ne muganda wange agenda okubeera nga abaweereza pulogulamu eddako naye amaze okuyingira. Mubeere bulungi mweraba. Arenga muogo kumbudo sifune school fees olusa koma unga tafunye ate nyabo ebiwa kabyonna yabimala okwambala sakone ddwaliro mama nyikira nnyo she's so hard working and mankind she's a woman of integrity. A mother, oh, my mama,
You must sing a muchala.